zigenze okubeera saa 10 ez'okumakya nga tuli butoola n'abamu ku basuubuzi abasuze bakakkalabya emirimu. Abamu ku bano babadde bakyali mu tulo, abalala enkoko baagikutte mu mwa. Ab'amaduuka mu kitundu kino basuze ku mugano nga kw'otadde n'abaddukanya ebiduula. Buli kulamaga lw'okubaawo, abantu bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo bakozesa omukisa olw'abantu abangi abajja e Namugongo okukola ku ssente. Okusalako amakubo kikosezza bizinesi z'abamu ekibaleetedde okufiirwa. Kimaze ennaku 3 nga batusazeeko tetukola. Bwe tuba tubadde tufuna 9 ku 10 tufunyeeko nga 10%. Almost tubanga tutakoleddeeko ddala. Bo abookya embizi bagamba nti tebigenze bulungi. Tetambudde bulungi nga mbadde njagala. Ng'oggyeko abantu abaleeta ebyettunzi mu kifo kino, abamu ku bantu abawangalira mu kitundu kino nabo bapangisiza kompawundi zaabwe eri bannannyini emmotoka okwekolera ku nsimbi. Kale gugambe nga nzaakola ku parking nga lwadde lunnamidde bulungi nnyo nga teri kuteteekanya tukola emitwalo nga 3. Obutafaananako ng'okulamaga kw'omwaka gwa 2016 ku luno abasuubuzi betwogeddeko nabo bategeezezza nti bakoze ku nsimbi, naye yadde gubadde gutyo waliwo abantu abalina bizinesi enene mu kitundu kino abakoseddwa ebyensuso. Nze Aaron Mukama, kamba kwase muganda wange Solomon Kaweesa atubuulire byonna ebibadde wabweru w'okusaba.